Hello, my dears. How are you doing? Nsubira nti bitambula bulungi yonna. Nsinzira okuba nga mundaba. Yeah, mwebale ku subscribing. I thank you for loving me. Just know I don't take that for granted. Thank you so much, and I appreciate you all. Birthday wishes, thank you so much. Mwenaba wishes of my birthday. Yakolayo show nga njogera ku bulamu bwange emyaka gye mpezeza ku nsi, and about me as in me, Ruth Kelly-Balabwani. Era bw'oba olina kyewali agadde like mu video yange eyo nga njogera about me, about Ruth, osobola kukinta mu comments ngo kyoyagala okumbuuzaako, like kyewali agadde nkunnyonnyole about me, kyobadde owuli obuwulizi naye nga tokikakasa, byonna nja kuba mbyogerako, byonna nja kuba basically nja kuba njogerako nammwe about me. Myaka gye maze nga ndi ku nsi. But thank you so much for the birthday wishes and thank you for the love. But olunaku olwaliro ekintu ekinnumiza omutima era mpulira ennaku nnyingi nnyo, nja kwogera nnyo n'abakyala bannange. Mukyala munnange, okubuuza mukyala munno ozaala ddi si kirungi. Between me and you, mukimanyi nti omukyala ono, she's hurting. She's not happy. She's looking for a child. Ayetaaga omwana owuwe ali like nga amuzadde okuva mu lubuto lwe, va kubanga nti nno biganye agenda ku adoptinga. Buli mukyala yali agadde okuzaala. Bakyala batono nnyo atayagala zadde. Naye buli mukyala yenna ng'ayingidde obufumbo yali agadde okuzaala. Teri atayagala zadde. Trust me. So I find it so rude and nabanko omuntu baba aba mean ate bamunako abuntu okukera nosanga munuga kana ozaala tonnazaala bambi embaga ebaddeyo emikolo gyaggwa amaze emyaka 5 4 tonnazaala ayagala nnyo tosobola kuŋŋamba nti gwosinga okwagala azaale okusinga ye nga bw'ayagala. Ayagala nnyo omwana abuze, and she's doing her best okulaba ng'afuna olubuto. Byonna abikoze era akyabikola, just omwana yabuze. So nnyingire mukyala munno notosobola kureadinga pain gy'alina mu maaso. Nze ndabyeko gyo nabadde nnawe ndi ndaba omukyala nga akuza mukyala munene, ndaba mukyala oyo ng'alina peraga n'aseka akaseka ako. Munange omwana akyabuze. Oh, I feel so bad. Nawulidde bubi, nawulidde ekisa nga kikama, nawulidde nempulira nga njagala ate oli munne ng'alemeddeko ng'agaana atya. Tasobola kugaana naawe. Oyinza okuba ng'okyali awo gwe nno ng'oli mu kuzannya buzannyi. Okyamala budde mbw'okyetegereza. Omusajja yakuwasa biki? Naye aba takuwasiza nno kankubuulire. Bangi be tulabye nga naye batamuwasiza kale bufumbo butukuvu nga they are together bamaze ebbanga. Kwabina gye bitandikira. Naye ng'omwana abuze, mukazi ayagala mwana. Yagamba Mukama ne bwompayo omwana omubwati. Kale ne wampaayo nsaba mpeeyo. Waliwo kikiza nti waliwo oli agamba n'ogamba waakiri Mukama. Kale ndaga sign kale waakiri ndufune. Kale ndufune ne balwa mwezi gumu luveemu. Naye nga mbaddeko olubuto waakiri ne mmanya nti nzaala. Omanyi abakazi bangi balina obulumi obwo bungi. Basula tebeebase, basula mu maziga bakaaba. Toddamu kubuuza muntu muno, toddamu kubuuza mukyala munno ozaala ddi. Tali akeera ku makya n'akeera n'agamba nze Mukama tompa baana. Taliiyo. Yes, waliwo abafuna embuto ne bazijjamu olw'ensonga zaabwe ze balina. Bampadde ensonga ezo saagala zikkiririzaamu. Naye waliwo abazijjamu okuggyako nga ddala dokita avuddeyo n'agamba nti omwana ono bw'abeerawo ku nsi tajja kubeerawo. Kubanga waliwo abasawo basalawo batyo kinakijjamu. Naye olwo oli akeera bukeezi omuntu n'alugjamu omukwano, naye tomanya abaana bameka b'olina munda omwo. Oyinza okuba olinamu eggi limu nga Mukama lyeyateeka mu mukwano olugjamu olw'okuba musobaganye n'omwami okwamunyiize atuka okumunoonya nga talabika. Naye kati abo bo sigenda boogerako, ndi kuwona ali ku munne. Tozaalanga olinda ki? Olina kunyanyanga over
nedda mukwano ntalinda kunyenyanga over biganye buganye mukama atannamusalirawo kale twakize ne tukikusumatuka n'okyogera naye noolaba engeri gyakiddamu ng'alina some pain mwegatteko musabire muzeemu amaanyi obulumi bw'alina bungi nze nina abaana 7 naye sinaako mwana n'omu gwe ngaba nti ono banaye bamutwala nki but just imagine oli ng'ayagala kufunayo ng'omwana abuze. I have 7 sinaako n'omu gwenta nti ono kambamuwe ono kubanga buli mwana alina ebigundi bye, alina ebirungo bye, alina ebyamagero bye, alina omukwano gwe, alina ebirungo bye. Buli mwana alina ebirungo bye. Abaana bange tebafaanagana, buli omu alina ali bubwe mukama bwe yakikola. Netebezo no bambyacha anonya yakana kamu bwe kati wakiri kamu kacyabuze n'otandika gwe okumubeerako kera kibuze okuzotya omwana agaana ata ku myaka egyo munange jibula amba tukano beekweka nga taagaana kubeera wooli because obuuza buli kadde bale wafunayo ku lubuto banange wazaalayo tufune ku bintu ebyo tunyinyo kujja ko linga ze nakikugamba ti munnange nno Ruthi munnange noonya mwana ne oza nkoze nti onyambye otya wanaye ku doctor solo okunyamba. Do you think waliwo kama kakwebuuzizzaako naye bw'olaba nga alina pain drop it. Toddamu kubuuza munno ozaala ddi nga tomuwasangako. Toddamu kubuuza munno olinda ki. Toddangamu kubuuza mukyala kintu ekyo. Mulabe bagaa nti n'abakazi tebagala babuuza myaka. No, abakazi bababuuza emyaka. Naye toddamu kubuuza mukyala ozaala ddi. Ozzaako ddi. Kubanga ne yasooka gwe yasooka okuzaala si gwe wamutuma. Teyakusaba. Munsonyiwe olw'ensonga nti nze nga ndi so emotional. Kosi ekintu ekikwatagana ku mukyala kinnuma nnyo. Omwana tonamuzzaako maama olina amale kuzaala ogenda kuzaako mukulu munno oyagala okumuzzaako omwana abuze. Ayinza okuba alinamu ejjiri mulyokka omwana oyo gwe yazaala ekanga gwabadde alina ng'anoonya kuzzaako maama ng'abuze mukazi wattu asula akukunadde. Just imagine omusajja amupeeka omwana naawe omwongeddeko balamu be bamugamba nazaala ali okwo n'abalala ate naawe friend naawe omuli bizi oba sister we naawe otandise omusajja tuomuzaalire famwe ebimuzanya zaala omusajja emmere twagirya twakola bino webituti za omusajja muzaalire ayagala okuzaala. Trust me ayagala nnyo n'okusinga gwe. Actually ogeze n'okyogerako nga yakyogerako ddadda n'omutima gwe n'emmeeme ye. But senga osobola okusikaninga munda mwali ali mu pipa y'amaziga atudde mu maziga omutima gwe guli mu maziga gukaaba era ng'ali ready okukola anything okola ng'asobola okufuna olubuto kubanga omwami waamwagala. Kati teebereza omwami amutadde ku nninga gye yaludukidde naawe omusojja ozaala ddi. Stress eyo yonna gy'omukubako gy'omuteekako tasobola namukkiriza kufuna lubuto. Me I would think nti ekifo ky'okumubuuza ozaala ddi muyambeko musabire muzze engulu akakkane teri ate kankubuulire gy'okoma okwagala ennyo okufuna olubuto gye lukoma obutajja. Gy'okoma oddwesunga gye butajja terujja. Simanyi lwaki. Gy'okoma oddwagala ng'olusabirira bulogera mu kikolwa nga kyolowoozaako terujja. Naye gwe gy'otereza ebintu nga tobiri nako dirubuto nga owayirakisinze bulungi ddala. Kutunulira bano abantu ababeera ku nguudo awo si kiba nti babibeerako nti bagenda kuzaala bekanga bali lubuto gali lubuto. Naye gwe gy'oddaawo opulaninge bulungi nti weekend ndufuna n'okibeerako nnyo tojja ddufuna. Kati n'ono mukazi wattu gw'obeerako n'omubeerako nga tozadde ozaala ddi. Ani pressure gikuwa y'amaanyi buli lwanakolako nga yeekanga agenda kumbuuza olubuto. Abantu bamu bakozesa n'ensobi n'agamba bannange agenda kumbuuza omwana bannange sinnazaala. Teebereza nanika naawe kwekanganga naye nga neebuuza gw'oki omufirako nnyo okuzaala.
ekale oyinza oga nti ku mbaga bacontributinga nawe nosaako ssente ne bamwanjula oba n'embaga neebeerawo but tekikuwa garanti yakusaba mwana, tekikuwa katala, tekikuwa katebe kutandika kusaba mwana. Mukama yatonda abaana, Mukama alina tayimu ye, Mukama alina tayimu ye gy'asinzira okugabirako abaana ate yagaba. Mukama tayimingi ye tebangako nsobu, yakeera ku makya n'agamba n'agenda mmuwa era n'akuwa. So kati gwe yakuwa ayinza okuba si yamuwadde, ayinza okuba nabaana eyo yakisa nga kwaka cwe nga bafunye dda mweweerezo zinnabaana nga za dimples olugikonako bwoti cwe nga ya smiling eddanga ereese omwana naye ate waliwo eri bambiyo nga yakuba embejja kwata mpola kwetaaga ng'oli mu kifo kisiriifu obanga olina emirembe teryakuti naye kati bambi natandise okubeera ku tensioni nagalekalo n'omubuulira emyaka gy'otuusemu n'ogiraba ete nno emyaka gyetaaga kwanguyira obuzaale akimanyi n'emyaka agimanyi mwana waffe tutwaza bannange musajja muzaalire va mu ebyo ayi mwawala muddawo ne mwebuzaabuza bambi teyeebuzaabuza ebyaddala teyeebuzaabuza ayagalira ddala era singa wazze bulungi n'omubuuza ti naye kiki mukwano nga sinawulirayo nti ajja kukubuulira amazima agabe munnange olaba ekiriwo kimanyi omwana abuze naye njagala kwa n'omwami wange naye amunsaba naye abuze bambi baagalira ddala okuzaala bambi nemulekerawo bambi bamalako egya Yesu mulekerawo ate olwo kati olaba kati nga ebyokufumbirwa okuzaala wowe n'abalala bano bo nga yazze ofumbirwa ddi waliwo atayagala mubeezi tayagala okubeera n'omubeezi agenda kukwata wampaka buli muntu yalagadde okubeera n'omubeezi naye munaye tebiba byangu biyinza okuba byakwanguyira gwewuwo naye nga byo bikyaganye bikyazibyemu leeta omusajja oleeta ddi omusajja leeta omusajja banange ebibuuzo ebyo bimalako abakyala emirembe bimalako abawala emirembe leeta omusajja tanaakweta tanaakuwasa tanaakukugi omukazi mwana gwe njagala ng'oleese omusajja mugenda kukozesa abaana ensobi mugenda kukozesa abantu ensobi kyovala abantu batuuka n'okupangisa abantu n'abaleeta ne bakola omukolo n'ampangisa n'amaani bibula aye ne mugamba mwana atuswaza naye nga bamuleeseeyo embeera bambi mulekera abantu bateeka ku pressure yes waliwo ebeerawo eyo eri nnomo nga mwana wange nkyagala kulaba ku boyfriend wo mu ngeri ennungi kyakola ku boyfriend wo boyfriend wo yaani oleeta ddi omusajja banange oleeta ddi omusajja muleeta omusajja mwana wange leeta omusajja bannange yegugundi yaani akwagala ggwe tulaba ddi ku muntu waakwagala ayagala bamulaga naye embeera oluusi temusobozesa embeera temusobozesa bambi naleka n'okuba nga ayaka okwebwala bw'ata kyakwera mu bantu n'emikolo egibeerawo for example emikolo gya family kumanyagana biki naleka n'ogyewalira ddala because ekibuuzo akikooye onye kubanga otandika okwewala abantu bo olw'ekibuuzo ekyo kinaaginga temusobola kusinga ye kwagala kubanga amanyi kyayagala okubeera waliwo abaana bazaalibwa boy nga ayagala bufumbo nga ye akyagalira ddala era ajja kitimba buli wamu banange noonya musajja banange noonya musajja mwagala agende kubanoonya muleke bitegere nti ali seriously ebibuuzo ebimu tubirekere Mukama tubyerekereze naliwo omukazi bambi ng'abula kufuna kiyengeyenga omukazi munna amulemeddeko ono bwe yeebuzaabuza bwamuzza topic naye ggwe ye bbaawo takusaba mwana zino wali olinda mbaga teyaggwa lwaki tozaala omukazi atuse n'omugamba ekintu naye era tiyalidinze code like tiyakitegedde namugamba njazikaamu kuwuwo muzaalemu osanga owange ali mu kusaaga njazikaamu kuwuwo muzaalemu osanga owange ali mu kusaaga ng'akyogera bw'atyo badde bansumulula nviiri gamba naye nga ye takitegedde bambi it is so rude and it's not proper okutuma munno like okumutandika omumupeeka because naawe bennyini beyakola ki sorry waliwo anti omanye ebyaffe n'oyo yennyini
like omwana gwa like obufumbo bwe yayingira musigo wa mutuma n'omuntu gwalina sigo wa mutuma takuba tasobola kukwera Katonda simu n'amugamba Katonda lwaki tompadde mwana. Omanyi abantu ennaku zino balina ebirwadde bingi naye ebisinga biva ku ffe abantu abalinaanye. Omuntu afuna depression naye nga kwevudde ebyo naye kennyini yeebanja omwami amubanja aye n'ava ku mwami omubanja ab'ekika ne bamubanja relatives ne bamubanja nammwe bakwano ne mubabanja baneiba ne bamubanja ne bamuyisaamu emimwa ne yeetamwa. Mulaba muntu nga atandise okwa-isolatinga nga ye-isolatinga n'abeera yekka olwamu afuna birwadde ebyo. Mukanyaga banaye mukebere ku bantu banaye abantu bamwe mubakebereko abantu balwadde naye nga mwe mubalwaliza ddala. Omuntu gw'otowasangako lwaki omukanda omwana kubanga ate n'omusajja yennyiniza nange neebuuza n'omusajja katandika okudda ku mukyala naye n'omukanda naye lwaki tozaala nzaalira banaye nga tonzaalira ayagala okuzaala. Muwemu time omukazi bambi muwemu time bala nga abakyala mubaleke kapressure kagaya ne kayitirira bannange ne kayitirira. Maama onoozaala mwana gumu bwe guti gunaaba mulegete gwante onoozaala mwana gumu bwe guti abaana baliwa zaala ku baana ffe ne waffe tuzaalira ddala ne tuwera abo nno ene waffe munnange gye wafumbira tuzaalira ddala abaana yayagala naye enteekateeka ya Mukama bwetyo weebeera. Mukama tayimingi ye tebagiwakanya. Gwe ne bw'onookola okola byonna by'okola tubalabye bangi nnyo naganza IVF nga ne Katonda tannakkiriza n'obasamu nga babayiika bw'obasamu bwe bayiika. Omanyi pressure ebeera awo. Omanyi omukazi ekyaba ayitamu ng'agenda n'ateekayo akasente kakatali katini n'akasaba ageze mu IVF okussamu oluto ne luyiika ne luyiika. Onse n'omubuuza ekibuuzo ekyo ng'olubuto lwabadde alina lwakavaamu. She's still mourning. She's hurting. Nina omukasukako ekibuuzo. Tufune ebibuuzo ebirala bye tusobola okubuuzabuuzamu ebyokusaagira naddala byonna ebikwatagana mu bufumbo. Kiwange laava ogiwulira laava eri etya obufumbo buli butya obuwulidde otya bintu bwe bityo bukunyumira okiwulira bwe kinyuma okubeera omufumbo biki okiwulira okuba n'omuntu wo naye ebyokuzaala ozaako ddi nga tebiri mu nkolayo kubanga okiraba ekyo Mukama yakyerekera ekyo kike ekyo tekiri mu busobozi bwaffe ffe abantu kiri mu maaso ga Mukama. Ekyo tekiri mu busobozi bwaffe ffe tukola kye tukolako n'ekisigadde ne kisigala nga kya Mukama. Tukolako kye tusobodde kye tulina okukola ekikola tukikola Mukama yakkiriza. Kubanga byonna bye bakola bambi byonna nawe byokola gwazaala buli mwaka buli kyokola kyonna azaala buli mwaka naye bambi kyakola naye Mukama tannakkiriza bukkiriza bambi. So ka pressure kakendeere kwegamba leero njagadde kwogera ku ekyo those uncomfortable questions ezo zemuwa bannammwe muno mumalako emirembe najjamu n'ekirwadde aye nekyewuunyisa tosobola okusanga bakwano bo basajja nga babikubuuza bakazi bakubeerako wange tozzeeko oba olinda bamale kusasula olyoka ozaala omwana omulala wange ofumbirwa ddi weta ddi omusajja ye ate wali abooluganda awaka wali basenga beesunga kulya bintu waliwo ka pressure kakatali kabi kale mwana wange ekyo kigenda mu maaso omuntu waffe omuleeta ddi tumulabeko tufaayo tetwagala bintu bingi we bitya ka pressure si kabi ako naye waliwo kali akayitirira leeta omusajja banno bonna bafumbiddwa bawedde gw'oli ku ki bato bo batandise oli yeno nga gwe mukulu bato bo wadde kyakulabirako ki obudde bugenda okiba emyaka gy'otuuseemu obulayi katono bwe kati obeere ng'okamizza olekyasobola kuzaala. Leeta omusajja newoleeta mulema leeta newoleeta muzibe leeta leeta omusajja kiki ennyo bannange onowulira essanyu omuntu okukuleetera omusajja gw'atagenda kwenyumiza mu kwagala mbewe musanga mu maka nga beekoze ebikyamu because tewali love. It was all forced love, ayakusanyusa abazadde ayakusanyusa relatives ayakusanyusa abantu naye nga ye munda si musanyufu n'aleeta buleesi muntu. Abantu bawe some break, let them be. Ajja kuleeta watuukidde. Nja kuwa example y'abaana nze ngeri gye ndi muzadde kankuwa example bweti nti
omwana ne bw'oli muzingirira butiko magulu nga tannatuuka kutambula tajja ttambula. Era ekiseera kye Mukama baakituusizza n'agamba omwana atambule. Tulabye abaana abatambulira ku myezi emito tannatuuka nakutambula n'atambula. Tulabye baby like 3 months nga Yesu ayagala kutuula n'atuulira ddala tannatuuka kutuula wakuzingira n'atuula. Tusanze abaana myezi 7 myezi 8 n'atambula myezi 9 n'atambula. Nosanga oli omwana nga wa mwaka ng'aganya okutambula bamukoze buli kimu kyonna aganya n'akera olunaku olwo n'asimbula n'agenda. Bintu bya Mukama, ebintu bya Mukama mukwano. Bambi tubaleke basooke beetereeze baleke they are all hurting. Nabo baagalira ddala obusobozi obukyaganya. Actually obusobozi babulina naye Mukama yatannaba kuteeka mu stamp. Tanateeka mu stamp. Abantu abo baba beetaaga babeweeta babembereza oba baagala balaga mukwano. Nalema kwebuuza bibuuzo bingi. Ojja kutunamba mukwano wawe waliwo abasingamu bakwesalako because of that, those questions. Z'obuuza ezo ezitayamba, ezitazimba muntu oyo yennyini okwagala kumuzimbulula, ezitamwongera mukwano wabula omufumita ebiso. Addukiddeko wo kimu bibiri. Naye gundi naawe omusajja omulidde tomuzaalisa. Ekigera mu maaso sikitegeera. Toyinza kuŋŋamba nti no paakati okyasitadinga gaayi. Muzaalizi ayagala. Buli lw'oyagala omuntu gw'oyagala ekikubeera mu bwongo kibaaki kumufunira zadde. Kasita ofumbirwa ki ekiddako zadde. Myaka emeka? Temugera mu myaka 10 onoozaala ddi? Guze emyaka 10 yatudde butuuzi awo talowooza kuzaala. Kale n'egiwa myaka 2 guze atudde butuuzi tayagala kuzaala. Olwo Ssaabasooka ne bagala kasooka enjoyinge gundi honeymoon naye era aba ayagala kuzaala. So nsaba busabe bakwano balungi bange. Twena twebeereremu. Twesitule. Tume kwemenya mitima. Kubanga n'ono omukyala naye atya. Omanye emyaka emirundi emeka gy'avuddemu embuto. Omukyala oyinza omugamba ozaala ddi ng'abadde alina embuto ezimuvaamu temulya bujulizi bw'abantu. Omukazi akugamba nakavaamu embuto 9 nga zonna ziwoze emyezi 3 nga zivaamu. Kozi myezi 3 tojja kulaba nti omukazi afunye olubuto. Nga luvaamu. Oliko omusanga naye bannange. Tonnazaala. Mukazi atakyakubagana kiri lwaki avaamu embuto. Mukazi atakyakubagana lwaki ye olubuto terutuula mu nabaana ye. Mukazi atakyakubagana n'ekyo omusajja omugamba ye gwe abaana bonna oli abalye. Wanti olaba abakazi bagamba batyo. Oyo ali abaana olubuto lwafuna lwe luvaamu. Ab'ekika kya mwami bamwogerera. Ali ku magwa mukazi wattu naye olw'okuba bbaawe amwagala n'obufumbo bw'abwagala. Ate no ebadde kubikulira kubuulira ekizibu ky'omuyambeko. Omuzzaamu amaanyi ate yongera mufumita biso. Mbegayidde bakwano. Tulina emitima egirumirirwa. Kyekindese olunaku olwaleero. Munsonyiwe benkosezza nga nkyogerako munsonyiwe nti Ruth naye tuleke biki. I'm so sorry but nyimiddeko mu ngatto z'omukyalo oyo. Atalina zadde anoonya ezzadde ayagala okuzaala. Naye ng'omubuuzabuuza buli kadde lw'omusanze. Should stop it. Nze onaakugambye n'abaana 7 naye abaana abo sinaako n'omu gwe ngaba. Just imagine oli anoonya bunoonya omwana omu bw'ati. Wekyo waliwo omukazi akaabira Mukama n'agamba waakiri Mukama. Ne bwe mpulira buulizi kale waakiri azannyemukko mu lubuto. Mpuliremukko kale waakiri. Fune that feeling. Okera ng'omugambo ozaala ddi. Golinga yamumutuma. Golinga nti bw'anaamuzaala ogenda mumuweererako amata. Ogenda mumwambaza ogenda mugulira diapers. Golinga nti bw'anaazaala gw'ogenda okudduwanirira. Golinga agamba nti bw'anaazaala nti kwegamba olina ky'ogenda okuganyulwamu eky'amaanyi ennyo omuteeko pressure. Bambi bakyala mulekeraawo. Stop it. Obeerenga oyo mulamu wo, kabeerenga muka mwana wo, kabeerenga mukwano gwo. Abakyala bonna baagala okuzaala mulekerawo babuuza ebibuuzo ebyo. Mukazi azaala ddi? Yajja kujjuza ttooyi. Azaala ddi? Ayagala. Tojja mmusinga kwagala kuzaalira bbaawe kubanga amwagala. Biganye buganye. Muteremu essaala mu buli ddiini yonna gy'osaba. Musabire busabizi Mukama amuwe ezzadde. Kwa Mukama yagaba. Ebyange olunaku olwaleero otherwise mbaagala nnyo. Nja kuba nkomawo n'ebirala.
kugambye nakuba nkoma nga njogera ku bulamu bwange. So if you have any question gyagala okumbuuza osobola oteekawo mu comment jakuba nsoma so bakolera video gyewali agadde nziramu okukola. Ruth Kalibala bwanika. I love you so much. Mukama bankumire. Bye.